bufunze nnyo omugenzi Haji Hussein Muwonge yafa mu early 90s 1993 awo bwafa n'alekawo omukyala n'abaana wayita ebbanga ttono n'omukyala n'afa bwe kityo abaana abo abato abaaliwo waliwo bakojjaabo abaaliwo nga bakulemberwa omukulu Moses Madoyi bazanyira mu bintu by'omugenzi ne balya ne banywa ne basala ente ne basala embuzi ne basala enkoko abaana bagenda okukula mu kumpi ebintu ebisigadde nga byaggwawo nga waliwo kibanja bwe kityo abaana nga bamaze okukula batandika okutunda ekibanja ab'ekika bajja ne basalamu aw'abawala ne batunda abawala awasigala Moses Muwonge naye n'atandika n'atunda okutuusa lwe yamalawo n'akasigalawo akali akatono ennyo kali awo nako n'akatunda ekyokusaalirwa era kyewuunyisa nnyo Honorable Minister era kyewuunyisa nnyo Madamu Fiona Balungi tulina enyiike twalibadde tulina mu maziga naye kumpi tulinga abamanyira n'okumanyiira tutulugunyizibbwa nnyo kyewuunyisa omuntu eyatunda oba abantu abaatunda ate okudda ne babeera ku kitundu nga tebakwatibwako wabula ng'ensonga weeri omukulu Moses Madoyi nze yaŋŋambira ddala maaso ku maaso naŋŋamba abo temwekanga okudda kwabwe nze nabaduumidde badde bakole effujjo erya buli kika nga mubabawabire nga nze mbanunulayo era omulimu ogwo bakadde bange agukoze bulungi nnyo tebakwatibwako ne bakubba abantu ne batema abantu we bali wano n'ebbaluwa z'abasawo weeziri enju ne bookya ennyumba ne bakoona tukola tukoma ku kusiga na kukoola okukungula kwabwe okubakwatako oluddayo enkeera nga weebali n'olwekyo tusaba okusinziira ku bizibu ebiri wansinza kubimala okusinziira ku budde tuzze tulaajana mu ofiisi ez'enjawulo naye okujja kwammwe bakama baffe twesunga nnyo era sisuubira nti Oweekitiibwa His Excellence President Yoweri Kaguta Museveni ayinza okubalonda mu bifo ng'ebyo ne mubanga abasaasidde ne mutuuka wano n'okutubi twebali twava awadde okutufungula namboko na kina naye tulina wetwatuuka batuge bane mukwatewo ku kkubo lino kwe kulaba tukyaliko kko wano bannaye nnimbye abatuuze bannaye muddeemu nnimbye neyanze ni mwana muzaale wa kyalo kino kwenkulidde kwempangalidde emyaka gyange gyonna era nze chairman wa NRM ku kyalo kino ebbanga lyonna ne baba balonda bagamba ekifo kya Muzeeyi Manja mukirekeewo tulina enyiike n'obulumi obungi nze ndi namba 2 kubaakula ku bibanja bino omugenzi Haji Hussein yali amanyikiddwa ensi eno yonna ne bogenda mu Kampala abaana beyazaala baali 75 yaleka ebibanja ebiwera 96 baagabana buli omushalya nemuwa n'akwata ekikye bano abaali abato bakojjaawo ne babakuumira nga babagambye ebintu ebisinga babyobako ente embuzi mwanyi baanoganga batunda kati abaana bwe bakomawo nga tebalina bwe batandika nabo okwekolamu omulimu ne batunda ekituufu baaguza abatuuze abamaze ku ttaka lino emyaka 218 balinako amayumba emwanyi zizo maadamu muziraba akalituusa abadde awo mulaba mwokezzaamu na manda balimyeko ebirime ebyenjawulo naye tucunyizibwa bwemala okugula ku batuuze abanguza nga be baagula ku Musa Muwonge omwami Edirisa Kibirige waali wano ne mukyala we Saala Nakiberu awamu ne Sozi Charles Baruku ne jjajjawo omugenzi Mbakula mbanguza ebibanja ebiweza acres 8 n'ekitundu nentandika okukola bwe ntuuka okukola wakati awo maze okukoola nnyanya kaso ndi musajja mukozi nnyo ndi mulimi omutuufu nsima ebinnya by'ebitooka okusimba olusuku emwanyi nsimye ebinnya bannumbagana ku nnimiro ne bangoba n'amajambiya n'obukumbi ne babinsuuza ebitooke fuso namba omwami Jamiru Senguba ali wano lwevawe yabireetaawo kibanja kiri mabegawe kyasooka babitematema na binali babikuba n'emwanyi ne bazisaawa ne kasooli ne bamwenuulira awo olutawe lwatandikira nenziriko wa chairman Elswan ne mugabo naguzo wano mwankakasizza nti ebibanja bituufu kati ate ensobi nti genda ku poliisi bwengenda ku poliisi nebanga birimu family genda kugombolola nengenda kugombolola omwami Guduya nayingira mu nsonga okumala emyezi 3 ninga mwami Madoyi amukola ati kwe konsindike wa DPC ne wa RDC
bwentuko wa DPC nangamba no tubakwate trespass tubavunaane bajja kuvaako babakwata Madoyi yajja buzina abanona muje tugende mubende nabeyimirire kyenako nyingi ne fayiro yange eyo omwami omba omishani wagabali wa polisi yali agitwala yanamba fayiro eyo yagudde ngeva mu kooti nenzikira ku Omala region ne muwabira Omala region netuyita netutuuza laga nti mwami Madoyi wanga tumwagala mayanja yaguze wati mumuddize sente z'ekituufu yaguze mutabani wammwe yatunda endagala zino zikoba chairman ate naye yazzenga agula n'asayiningako namukwata zi videos nga akwata ku sente nga asayininga chairman oli sutu yaliwo bonna nembaga buli kimu nyino chubanga nkinako obuki obujulizi so bwe nemererwa neze ku Omala region bamuyise bamusabye okunsasula agaanyi n'abalimba nti njamuwa sente myezi nga 8 olwo ebintu byaba bikongodde kooti nenzigulawo sivo bwe nzigula omusango gwa sivo gwamala omwaka gumu n'ekitundu naye kyannewunyisa omulamuzi yagulimu mwami Paulo Okedi grade 1 yajja n'agamba fe abaagula twagula mu bumenyi bw'amateeka ayatunda yali takkirizibwa kutunda n'olwekyo estate ewambiddwa eddiziddwa omugenzi Hussein Muwonge n'abaana be 3 Musa Muwonge Marusi Masitula Nabukeera ne Rehema Nayiga naye Madoyi ne Wanzagiro tebayinaamu buyinza mu kibanja ekyo n'atugoba era n'agamba Kasooli Mwanyi Mukalitunsi Mayumba biddizidwa Hussein Muwonge awo presa n'enkuba kuba ni mwadwa presa na sukali na absas ninzira ku kitanda naye oluvannyuma okuva ku kitanda madamu nadduka n'engenda ku muligo department neneekubira enduulu ne bambuuza ettaka lyani konze public land temugenda kumenyeka nnyo ti mugende musabe ettaka mugende eri land committee babawe ettaka gye emisinde gye naleeta nenkunga bannanga 41 abakulu naye nga tuli bangi tulina ebibiri ku famire zaffe netugenda kugomba netusaba baluwa chairman n'agituwa netugenda kugombolola land committee n'atuwa minute netugenda ku district nebatujja ne abali civic plan committee ne balambula bamala okulambula ne bayisa report ne bateekayo mu board ne bakobi yatugamba ne tubikola ne balindirira etuule batuwe minute tujje tukube ettaka lyaffe mu kutuula mwami Kinene Vincent yakubira Madoyi essimu n'amugamba ettaka bali kututteko lwana nnyo oliyimirize naddukira mu Justice Center wa n'aleeta ebiwandiiko nadduka aleeta ne court order atugobe ku ttaka ne batugamba mu nnaku 2-3 byonna ebiriko bagenda bisaawa amangu ago n'embiro era kwe kuddukira mu ofiisi eyo maama wasooka kubawo okundaba naye nga nkolagana n'abayambi bo ne baŋŋamba nti bwebanga bagenda kusaawa katukubire ku minisita gwe kikwatako bakubira madamu minisita Judith Nabakoba yasituka era yatuula awo bwe yatuula n'awuliriza ensonga ne madamu Adisi yaliwo n'agamba police abatuuze mudde ku bibanja byammwe ontalina buyinza bubagoba waya mugamba mpa ebiwandiiko ebikukkiriza okugoba abantu ku public land oba tubirina nkukutta era yamusiba eweeks 2 simanyi weerwanako ate twalabirawo kiwandiiko kirala nga batugamba nti ate mujje musooke mugende mu anti-corruption buli omu akwate ebiwandiiko bye agende mu anti-corruption maama nasitula emmotoka 2 nenzitwala mu anti-corruption wa General Isoke batukolako bulungi nnyo ripooti bazirina naye tebazifulumyanga tugenda okulaba nga tunyigirizibwa kyetwogedde buli kimu tukiwaddeyo batusabe kino batusabe kintu kiwaddeyo ate tebatufaako ne madamu minisita alinda ripooti eryejje abeeko atuzza ku ttaka kati naddako ko mu ofisi wangu yalowooza nti pulezidenti wano wonna buliwo dda akati ku nsonga eyo ne tujja mu ofisi ne tugulawo fayiro tuludde nga tujja tutambula mutusayo obujulizi bungi tubuleese buli kimu kiweddeyo oluvannyuma kwe kutukkiriza nti mujja kutuwa lokasi ku gulawundi wano lokasi netugikuumirira bayize nti yasoboka era twava mu ofisi yo n'omukyalo oli Naalongo n'omulagira agende bamulongoose eddookoli n'agenda wamala okulongoosebwa eddookoli yakomawo ne tudda mu ofisi n'otuwa lokasi ejja wano oluvannyuma neetakola ki netajja netugamba katugumiikirize netuddamu ogwokubiri era netulinda ennaku enkulu ziyingidde maama okutuusa bwemusazeewo okutuuka olwaleero tulwaniriza naye nga tulina obulumi kuno kwa Majambiya Miggo Kasooli tomukungule mwanyi tozinoga nze nzinoga amatoke togatema nze nga tema baleeta bakifeesi gye bali obusiisira bwetolodde wansi emmanga kolinnyayo Jambiya yeyogera n'omuggo ayituusa abadde awo bamutemera bisona Majambiya wa mukyalo Naalongo ekirira kyonna ne bakyokyamu amaanyi esawo nga 2 n'omulala ali awo bamutemera n'ekyogero kikyayaka kiri awo
omwana waffe ennyumba bagyokya baali bamutemula n'omutemula buli alinnya wano Jambiya muggo toddayo wakiri okufiirawo kati ne tugamba tukuume obulamu tutambulire mu mateeka okutuusa abalina ekisa abalumirirwa omwoyo gw'eggwanga bw'oba n'atuuka naye nga ekizibu kye tulina wano tetuyambiddwa n'abakwasisa amateeka ago ge mazima nkyogera sikirumamu tetuyambiddwa n'abakwasisa amateeka Madoyi bw'agendayo ye mwana nga babibiita ensonga ezze nga bazola okukulako trespass wasalimbidde mu kibanja kya mu ttaka eryange lye nnagula ate ndisalimbiddemu oyo nga fayiro egenda mangu emubende mumulete mu kkooti bamusibe kuba alinayo abalamuzi bawa ssente olutugabe bakukaliga ebyekolere bye baagala kati ensonga eyo neetusukkako fe bwogera ne wekubira enduulu mugira mulindako ebyo byatutama etugamba ffe kiki mulimu abaana n'agaana maama kyekyatusitula aliwo yasooka eyawandiikibwa mukyala Fiona ntegeeza mbu agenda kujja ku nsonga zino. Unfortunately chairperson era yanadde njogera naye nantegeeza ku lunaku lwa I think abantu baakongebwa si bwe kyali naye ne batasobola kukola ki kujja kubanga ennaku ze twali tugendamu ye nga yajja kweyogerera naye neeyanza ne sekweyanza kubanga olunaku olwaleero osobodde okujja era amaziga nga bw'ogalaba bwe gali tewali kikyukamu naye tufunye okusoomoozebwa nganze chairperson atwala security mu Kasanda honorable nga bwe nakutegeezezza ebiseera ebisinga amaanyi ng'ayina era ngakozesa naye weesanga nga ku biba binsuseeko nina omulamuzi atuula ku security committee oyo naye kooti nto era nina ne police gyentuula nayo era ebiseera ebisinga nga area land committee wakutegeezezza mu Kasanda muno tugezezzaako okwataganya kuba nkolagana n'abakulu abo nga tubeera mu nsonga z'ettaka naye ebiseera ebisinga nga bw'otunuulira ku nsonga eno twetaagamukko ngera tubadde twogera mu office omukono gwo nange ng'omuntu onyambeko kubanga waliwo ensanga nga emikono egyange bisibe tuna mirembe bino byonna ebyogereddwa wano bituufu ddala 100% n'okusobola njagala mbeetondere nti nabagamba omulundi ogwasooka nga ngenda kujja ne bantuma mu mirimu mirala lw'okuba ndi mpakasi ne kinnema naye nensigala nga siteredde towards Christmas era natera okugenda okujja ne binnema stiru nga byebyo era n'olwaleero bibadde bitolemeredde nze njogera nnyo amazima ne ganfuula ow'eddembe kyenva mulaba tukeereyo tutuuka wano naye minisita yagambye you find out kiki ekitali kituufu naye nga musajja watutabitegeera it was a short notice RDC n'atukkiriza bambi mukazi watu weebale tujje naye tutandika emmotoka ate ne wabeerawo ava mu ofisi ya RDC atubulira ebintu bye tutategeera minisita nankubira nangamba kiki ne mugamba I will handle trust me era nebaza Katonda nti nasigadde nga ndi ku simu ya RDC wadde sitaani yabadde aleesewaawo ebintu bye sitategeera nze nkimanyi ne Bible ekkiriza nti sitaani ye waali ne Bible egamba yajja kubba na kuzikiriza ebyo byakola naye nze nzikiririza mu Katonda ne mukama wange akkiririza mu Katonda waliwo amaanyi agabadde ganga akizikizaawo agabadde gatulemeseza twasimbudde Kampala ssaawa nga 7 ate nga meeting yabadde ya ssaawa 5 naye nkwebaza taata weebale lwena kugambye nedda n'ogamba naawe nedda tugende nga bulijjo bw'okola ne tujja weebale nnyo nsubira abantu bano erinnya ebyo muliwulidde ye alabika ali waggulu w'amateeka alagira kooti ne zikola alagira RDC nandoza sitayiragira gwe naye alagira abapoliisi alagira abapoliisi ne bakola wona agamba yeewuunya kakati oba biremye poliisi bimenye security committee biremyani kakati somebody comes and takes over this village ekyo tekijja kusoboka amateeka mugawulidde directives za president muziwulidde RDC waali naye okusinzira ngeri gyayogeramu ayogeza maanyi ne body language y'amaanyi abadde abulamu kano kokka kati tukamuwadde era obanga security team eno ekulemesezza
eggulu lya leero Madamu Fiona genda ogikyuse yonna yonna omuweesa kitta endala oba yeeyongeramu bweyongezi nga emmundu z'abadde alina ntono. Let us give her bigger guns. Tumuwezi singalayo munene wabeewo eddembe mu kitundu kino. Ago amannya ge basomye oba amannya ago gabadde gateganya eggulu olwaleero nabo bagibe mu sitationi zaabwe baddeyo wa mukama waabwe IGP afune gy'abalaga ng'ate bagenze sulu security disciplinary committee. Faba wano tetubeetaaga tebayambye pulezidenti tebayambye bantu banange tuvuga emmotoka ezo tuvuga ne batugulira temubawa bino byapa bya liizi banange toba mu kibanja ne bakuwa ekyapa kya liizi bwenegwako emyaka olwokola kiki ekyenaddirira kibakodde liizi ya myaka 49 myaka 49 baginaggwako kiki ekiddawo mulina kufuna freehold. Ekyapa kyammwe kirako kya freehold. Pulezidenti Museveni yagamba nti saagala bannayuganda abantu bange ate bafune ebyapa bagenda okufa nga ate biweddeko abaana baabwe tebalina kye bakola. Kyabassayo article 277 article 5 yenna bw'obanga kati ekyalizi kyolina genda mu this land board by Uganda Land Commission etteeka limaze okukolebwa Uganda Land Act ne process weri liizi mugikyuse freehold obeere n'obwannannyini emirembe n'emirembe neera n'abaana n'abazzukulu n'abazzukulu. Ekooti nyabo leero special duties nkwedde ebintu bingi. Kooti ye Mubende manyi ogirwanyisiza kati tugende mu Judicial Service Commission yonna baginoonyerezeeko. Kooti ye Mubende era yeri omusajja omulamuzi juzi namuwandikako ku mawulire yagenda n'asala ekisangusangu ekyanneewunyiza omulamuzi ate oyo ne bamuwa promotion agenda mu kooti obukaaba obwo si bwaffe bwakuyamba mmwe kati babawo nga mumuze naye nga tetubayambye nabo batujjako tetujja bukabya abantu bamwe mugende mwe ndagira kakati constitution egamba president bw'aba n'obuyinza n'alagira minisita kyabalagidde kibanga president yakiragidde kati kino president Museveni yakiragidde. Number 1 mwena banja byammwe bwe muba mwagala okufuna eyo garanteri tekwatibwako oba olina ekyapa oba tolina eyo garanteri ya constitution. Ekyokubiri bw'obanga oyagalako ekyapa system nga eya komiti ejja ne sayininga kyono ya kyapa kye nono banebaze basayininga nekyapa kye nekigenda ku boodi n'ofuna ekyapa ku kibanja kyo tewali mulala yenna ina jakujja that's a law eye order nayo era boodi wabanga yagaana ng'ate mubikoze negaana kyerina okukola just to sanction bwebanga tebamanyi nti no ono yennanyiniwo bajje ku ground niaba oyo yamwami ani kinene mwami Mukyala Fiona muwandiike kinene oyo tumukoleko naye ave mu ntebe. Section weeryawo ndoza 60 something of Land Committee engeri yaziza nnyo neyanzege chairman sigenda kwogera bigambo bingi ebyange njagala kalwana ekiriwo kya zebyuma abadde ngambanga public land naye nga kooti twafunamu okusoomoozebwa ng'olukiiko lwa Lands Committee nga kooti eyina byesaze ate bano ne baleeta empalo ne tusayininga
ekyamazima ettaka no public land nkakasa esabine ekasanda ebizibu by'ettaka tabitadde ku lino lyokka era olina ne gy'owulira awalala yafuuka ensonga ekasanda nsaba naye yeetaaga okukeberako musindikeko abantu ab'enjawulo ttaka twaligawa kinene Vincent olw'amaanyi nsaba batuuze gye tuliko tonafuwa kuba ngalo z'amaanyi ndakola ki naffe tuli mu kusaba ki atwanukule mu bino ebyaffe eri abagenyi baffe abatukyalidde akawungezi ka leero nsaba RDC tweyanzeege olwakakisaba tweyanziza nnyo engeri chairman tuzzaako president w'ekitundu RDC waffe atwongezeyo ne program. Several Honorable Minister, Sam Mayanja, Wamoni team gy'otambudde nayo, Honorable MP, mwenna bitundu oba mu biti byammwe eby'enjawulo bannange sigenda kumenya sekinoomu kubanga obudde bugenze. Abatuuze bannange ab'omu kitundu kyaffe kino bannange lyange nze Namulindwa Phoebe Nalongo nga nze RDC w'e Kasanda. Mulundi si gwe gusoose okubanga Ministry y'ettaka eyimuka nejja wano ngenzera obujulizi obuwulidde mabegako awo mpozi nga njagala okutegeeza omukulu oyo Honorable n'abakulu kubanga nga ndaba ensonga nga bwe twali tukubaganya ebirowoozo ne Area Land Committee ne Honorable Nsamba ng'ensonga eno litulagira ensonga webanga District Security Committee netugenda maaso netwebuuza ku Ministry akola ki atwala eby'ettaka era omukyala tumwongere engalo ez'amaanyi essaawa eno tugenda kuzaako ko n'abatuuze baffe nsanyusa okubalaba amannya nze Nsamba Muzaffaro chairperson Community Committee sayisenze kaniriza mu kitundu kino ekya Kalwana ebizibu by'ettaka lino tetugenda kuttotola bingi mu ebirungi kubanga twaliko wano ne madamu n'abakooba nga tuyina essuubi nti olugendo tutambudde tuyinza okufunamu yadde n'ebyaliwo zaali wiikisi 2 embeera nedda ekiri wano njala kusaba abatuuze baffe mbasaba okubeera obumu ensonga z'ettaka tebeekutu obulungi ekizibu ekiri wano maama Fiona Balongi ne minisita ne Hono Patrick Nsamba tuyina ebizibu bibiri galawo ne bamalako emirimu imagine abantu bano balina embeera mbi nnyo leyaziza nnyo leyazegenze bali basaba wandike madamu sekwita waba wali awo muwandike amannya ago mutuyambe oba bali Kasanda batuviire batukozesa awalala bayinza okubabuza oli owenankani gwe bagoba owebuyikwe yabuza ffe naye nga gye tulaga amanyiyo naye nga atubuza kakudyo ke butatuuka nyonyi ndaba beyongerayo waggulu bakabadde babuuza anti amakubo gali 2 aliwo lino erikkirira nerino eryambuka mwana uno ava mu Dekeya kulikayo mwana muwezi yagoba abantu nateeka kufamu y'embuzi kyekisinga okunkulako waya kyekyo n'ogoba abantu n'ossaako nte oweeka kunyu yagoba ku square mile namba abantu abasoba lwayitambula nemukodomi wa Museveni lwayitambula naye twagenda mu Luweero nze wennagira nali saagala mwanye mu birowoozo byange nti owa nagirimako yadde